Bana Mukono, bana Kampala n'ebitundu ebyetooloddewo nze mbakoola emipiira emirungi kikwatagana ne batuleze emmotoka tewaliwo olaga Aginox tires and batteries faba tusawana emipiira emirungi gyonna giriko warranty ya mwaka so tusanga bifo bibiri tulina mebaga wa Shell Kyaggwe oba Shell Agip abamu gye bita Shell Sina Supermarket oba wali ku Jomai enama. Children, how are you today? Also, good morning, dear Bishop. How are you this morning? Good morning, dear Bishop. How are you today? Good morning, dear parents. How are you this morning? Good morning, dear parents. How are you today? Good morning, dear clergy. How are you this morning? Good morning, dear clergy. How are you today? Good morning, dear bishop. How are you today? How are you? Hello. Okay, today is a day of laughter, you know. Yeah, I saw the candidates test up. Please relax. Omulabirizi wa West Buganda Diocese Right Reverend Henry Tamale agamba kyenyamiza okulaba nga eggwanga yaligamba liri ku musingi gwa Katonda nga miso y'ebyenjigiriza tesobola kusasulira musaala gwa chaplain wa masomero ga gavumenti. Kino n'agamba muno kiswaza nnyo okubanga ekkanisa yatandikawo amasomero gano n'ekigendererwa ekyokunyweza eddiini mu bantu. Tamale agamba nga gavumenti weesasulira omusaala abakozi abalala bali ku masomero okuli baasa badriva b'amasomero ago wamu n'abalala n'omukulu w'eddiini mu masomero gano naye yalibadde muteeka ku musaala n'agambayo kyennyamiza okulaba nga kyo tekifuddeeko. And sports to allow courses like CRE on the syllabus. To me, is alarming in the establishment of the Ministry of Education and Sports not to have a position of a chaplain. The Bishop of of Mukono Diocese, I don't think that he found it so difficult to have this reverend as a chaplain in this school because he knows they can take good care of him, his welfare. The scriptures don't lie. They tell us that there is a lot to harvest, but the laborers are few. Ebyokukungula bingi naye abakunguzi batono. Naye mu kitongole ky'education eky'ebyenjigiriza n'emizannyo temuliimu kifo kya mulyoyi wa myoyo, musumba wa myoyo. Mu Ministry of Education and Sports omukulu w'essomero n'abasomesa bali ku payroll, librarian ali ku payroll, school nurse ali ku payroll, driver kwali ku payroll. Naye abatandika ebyenjigiriza mu Uganda nga ye kanisa kwekukkiriza mu Ministry of Education and Sports tebalinaamu kifo. Ekkanisa yatandika amasomero lwa nsonga enkulu 3 ekibereberye to impart head knowledge in the learners, but also to polish and promote the gifts and talents God has endowed them with. Ebirabo ng'okudduka ng'okuzina bwe tutuuse wano abatwaniza ne wandibadde executive director abaddewo n'abalala ne babaddewo wano abayizi abazinye oba kadodi oba bakiyita batya lakaraka alo mubakubira mu ngalo. Bayibuli eyogera lwatu ekirabo ky'omuntu kimuseguliza kimutuuza n'abakulu. Ekkanisa yatandika amasomero, yatandika ebyenjigiriza abantu bafune amagezi. Naye ng'ekkanisa ekibereberye kyayo eyagala abantu bafune skill ey'okusoma n'okuwandiika n'okusigirira basobole okusoma ekigambo kya Katonda mu Bayibuli. Bino ebyokusomesa geography ne science bye twagala abantu abasomesa science tubawe n'omusaala munene. Ekkanisa si bye yasooka okulowoozaako. Yayagala abantu basooke bafune amagezi bafune obusobozi obubasobozesa okusoma ekigambo kya Katonda.
mukutya Mukama amagezi mwegasokera mukutya Mukama amagezi mwegasokera. Kituufu n'ebirala mu masomero babisomesa naye number 1 ekkanisa yayagala esobozese abantu bayiga okusoma okuwandiika naddala okusoma ekigambo kya Katonda. Omulabirizi Tamale agamba eggwanga lino lirina abayivu bangi wabula nga ekizibu kye lirina be bakulembeze abatukulembera okubeera nga tebalina ddiini mu mitima gyabwe. Tekyo lwaki olabanga ebintu bingi nnyo ebikyamu bigenda mu maaso nga kuno kuliko okusengula abantu okuba nga oli alina ssente nnyingi okuyigganya abantu n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Education that is devoid of God is but training clever devils. Uganda is not lacking people who are highly educated. No. Uganda erina abantu abasomye mu abaana bafe bagenda okukola ekyomusanvu n'abakyali bibiina ebidiira simanyi nawaawe muli mu byanjigiriza n'akatonyeze tekannawera mu punctuation marks n'akatonyeze temunnakaweza. Uganda erina abantu abasomye nnyo naye awamu webuuza basomera mu masomero ki? Because they were not seasoned with God's word. Tebalungibwamu kirungo kya Katonda kutya Katonda. Omuntu bw'afunayo ssente tekimugaana kusenda abantu kyalo kiramba kyonna n'akigula. Ffe tuvudde kako Masaka City. Alo Seeta mulifuna disiti. Naye oluguudo wali ku Katonga lwabomoka. Emu ku nsonga butafaayo ku butonde bwansi. People are so selfish. Batunda byannyanja, they sell fish. Hello. Omulabirizi agattako n'agamba eggwanga lino liyimiddewo ku bitone ebyenjawulo era nga abantu bangi nnyo okusudde ebbendera ly'eggwanga lino nga bayita mu bitone wabula ekyennyamiza okulaba nga ne gavumenti eraddeemu maanyi okulaba nga ebitone ebyo ebipromootinga n'okubiteekamu ensimbi. Fulaga ya Uganda bannange yeewuubira waggulu olw'Abannayuganda abagezigezi nga bano abanoonya Yesu ng'emmunyenye bakulembedde abava mu buvanjuba bwa Uganda bakiprotik kibudokit kitototik tokototik. Alo abo waliwo abava oludda olwo olwa Sebbeyi. Stand up tubakubire mu ngalo. You've made us proud. If you come from northeast Uganda. Hello? Yes. Abamu kwabo nakati tukyabalyaza amaanya bagamba nti babakolera ekisaawe webaba baddukira emisinde etalanta zaabwe was developing naye tetulina ke tulaba nakoma okulaba nga lwo ka toilet. Alo n'akantuntu bwe kati okalinganga kakawempe naye nga Uganda erinnya lyayo livuga limanyiddwa mu nsi yonna olw'abakiprotik n'abalala abalinganga abo abadduka. Singa mbadde kako bandikubye mu ngalo naye ndi Seeta. So ekkanisa yatandika amasomero yatandika ebyenjigiriza abantu bafune amagezi naye ng'ekkanisa ekibereberye kyayo yayagala abantu bafune skill. Omulabirizi Katumba tabukidde abazadde n'agamba bangi nnyo bambala bubi era nga nyabamu batuuse n'okusasulira okulaba obuseegu n'agamba kino kikyamu balina okukikomya okulaba nga babeera ekyokulabirako eri abaana baabwe. Abaana baffe bano abamu mmwe mubalemesa okusoma. Waliwo abantu abayita obukunya olunaku ng'olwaleero abaana banene batandika abantu n'abalala batandika okugamba oyo ye gundi ye maama wa gundi oyo taata wa gundi ng'onywa n'otamiira n'ensowera ne zizaalira mu kamwa ng'oyambala bukumpulira bwe buti mu kiseera obeera weesikaasika oba wasazeewo kwambala kampi kati teweesikira ki. Alo yes waliwo abayimbi abamu omuntu anokwogera kubanga erinnya lye lya muziro gwa maama wange ye. Alo
munamumbulira nga tumaliriza. Naye abantu basasula n'okulaba ali obwereere ne batasasula school fees baana baabwe kusoma. Ne bagenda ne bawabira n'omukulu w'essomero nti wuuno atusaba ssente. Naye ez'okusasulira abali obwereere bazitoola balwana. Ugandans, who bewitched you? I'm asking like Paul asked the Galatians. Who has bewitched us? What has become of us? Omulabirizi okwogera bino abadde ku ssomero ly'e Seeta Primary School erisangibwa mu kibuga ky'e Seeta mu disitulikiti y'e Mukono mu ggombolola y'e Goma, era nga wano abadde asabira abayizi nga bagenda otuula ebigezo byabwe ebyakamaliriza ebya P7. Omukulu w'essomero lino Annie Juki asabye abazadde okulaba nga bafaayo eri abaana baabwe nga baba bakomyewo mu luwummula baleme kubaleka okukola buli kimu kye baagala naddala okubeera ku intaneti. Abaana baffe batukuumire mu ki? Si kyekiseera ekyokubaleka ku intaneti, si kyekiseera ekyokubagamba nti banoonye ansa nga bagugolinga. Manyi omugubo omulembe gwa Google. Don't take them to Google. Don't leave them alone at home to find answers at the neighborhood, at a friend's place, from the maid. You can imagine a maid who educates our learner from Seeta Parents Primary School while you are away. I want to thank this bishop. Omwana yamukuuma mukwanjula naliye Masaka ng'omwana akyali muto nga tabamutwabudde ne bamutwala ng'akyali ki. Abaana baffe mubatwale mubakuume buli stage gye banaatuukako tujja kujja. Weewunye wano waliwo abasomesa nga babaddewo emyaka 2 ku graduation tujja kujja, ku mbaga tujja kujja. What do I want to tell the parents? Obulamu bw'omuntu ne Bayibuli egamba timanyiiza omwana omuto ekkubo ettuufu ne bw'alikula tajja kulivaamu. Ekigambo kya Katonda oba Bayibuli oba okutya Katonda mu bulamu bw'omuntu kintu kikulu nnyo. N'olwekyo nange njagala kukubiriza abazadde abaana bano nga bamaze BLB twetaaga okubakuumira mu ddiini, twetaaga okubatwala mu makanisa, twetaaga okubatwala mu makereziya, mu mizikiti, naye tukakase nga abaana bano basigala bamanyi Katonda. Ku ssomero oluusi okubanga kiba compulsory buli omu agenda, naye ewaka waliwo abamu abatakifaako. N'olwekyo mbakubiriza abaana bano tubatereeze tubeere nabo kubanga omuntu amanyi Katonda buli kimu kimwabulira. Tweyanzeege ab'enkajja, ab'ennakatu, ab'entamwenjaliire, tuli bamma okulya ne tubalyowa omwoyo. Okulya tekwali kubi, enjala ye yabireeta. Tunaayitanga babiri ng'abulabyeko Yesu. Katwejwacwane n'obusigaddeyo mu butwongere. Tweyanziza, tweyanzeege.